Nyabo. Wansebo. Nzeba mpita mukunja mundobe so wano program simuka kumacha. Wangambye nkukubireko naye mama. Kunja nagambye nkubireko. So mnaye nina obuzibu. Nina omusajja wange. Naye omusajja wange bwe mukubira amasimu takwata. Ate nina abaana babiri. Bana bandwaliridde naye omusajja bwe mukubira amasimu tagakwata. Ng'olabye. Kati mbadde sabunyamye kuba amaze emyezi 6 simulaba. Mbadde njagala nkwenamba tumukubire tumulobese wawaali papa akayinza okubuulira naye zitambulira wawaali. Abaana balwadde. Ate n'abaana balwadde takwata amasimu kati bansabonyambi. Kale kati gwe gwani? Wanji? Gwani? Nze Aisha. Kale berako ku simu tovaako. Kale se. Bitefeme kitabuli ky'omuziki ekisinga. Tulabe. Esimu ogiwulira? Ngiwulira. Serika. Hello. Sebo. Hello. Wanji Sebo. Kakati oliruddawa? Ndi mu kibuga. Esimu eno bulijjo tubadde nze ndi wa poliisi, esimu eno bulijjo tugigezaako nga teriiko. Akakutyabo Sebo. Andi nga teriiko wakwata akaana akato ka myaka 6 tukunoonya tetukulaba naye kirungi ndi nkubuulidde bw'oba osobola we reporting. Nakwata akaana? Sebo. Wa Sebo. Obeera kakati essaawa eno oliruddawa? Ndi mu kibuga nkugambye ndi mu kibuga. Kati mpayiriza mwana kyoyo. We reporting ku poliisi. Muzeyi sikwatanga ku mwana sibimanyi na bimanyi ebyo. Nkubuulire ffe twakola okunoonyereza wakwata akaana n'obula essimu toriiko tetumanyi oli mu kibuga tetumanyi w'obeera kati we reporting ku poliisi. Abantu nga babi ani yampayiriza poliisi ki? Gwe jangu ku poliisi y'Empigi. Poliisi y'Empigi? Ku poliisi y'Empigi. Poliisi y'Empigi? Kandabe muzeyi naye. Nze omusajja ow'abakazi 3. Nina Linda, nina Namutebi, nina Melissa, abo bonna bakyala bange bampayiriza batya ku mwana omuto. Oli nani? Nina Melissa, nina Linda, ne Namutebi. Okola bakisoboka. Nsajja gw'oli kisiru nganze tomenye mu bakazi bo. Gwani nyabo, mu bakyala bange mukazi wo abula bane toli mu musajja gwe. Sudde Melissa mukwano. Nze Melissa. Ate gwani mama? Nze Aisha, nze kugamba nerabidde. Aisha toyina kikula mukazi we kiba kyakulya. Aisha okawa mukayo olinga kigaji. Weba kusajja era nyanya teyinza kulya nnyamayo. Sajja gwe. Atoyina waka naawe Aisha oli busiru. Alabe nina gwe toliimu nina kumanya. Kubitefeme kitabuli ky'omuziki ekisinga endobesa omugiwulidde omusajja agambye kino kigaji kyennyini. Bannange omwana wa munono omuyita ekigaji. Ono Mase Namirembe ekyengera. Naye bannange mazima ga Katonda wulira akasajja ako bwe kajerega omwana w'omuntu gwe kakeera ne kazaalako abaana 2 abalamba naye ne katandika okumujerega kamulese mu nnyumba kali mu kumubonyaabonya mukazi wattu abaana balwadde naye ne kaddawo ne kamubonyaabonya akasajja ako keetaaga Mukama n'akakuba balaayi ne kadyoka katandika okumuvuma obuvumi
Mwebale nnyo ku Beat FM. Ono Kafeere FM to. Yaman. Na abasajja tulekera okononera abakazi obudde bannange. Okutumalira abakazi obudde tetuba tusajja balaga twamalira biseera. Tutoddeko bannange. Aha, mukunja. Oba abasajja muli balumbe ki? Oba mwagala ki? Kale wulira. Kayinza amagezi gemuwa Aisha. Akole bibye. Ave ku ngwa y'omusajja. Akolerera abaana bajja kumalako. Nanga abasajja Mukama abasaasira abakyuse kubanga mulinga kifiraani. Sifenna munnange. Udere bwogane waswa chancha bakale omutemi w'ennyama wane zirowe. Omukyalo oyo Yesu ni omusajja ajafuna omusajja omulala. Webale. Amanya gange kireko bukikumango nakaseeta. Aisa yetereza alimo kawa nga kigaji. Yetereze. Abasimusime baletuweereza ono kalo. Nanga Aisha kaweddemu dda. Oyo akawa afuna sukaali yeddabirize afunamu munnange obutakawa buggwemu. Ono kale emisanvu enyenderezo njuwerezaako abatuuze b'emisanvu bonna. Ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Bakyala bannange muwulidde musajja abadde mu ndobesa engeri gy'ayogeddemu. Singa babyogedde ku ggwe omukolera ki? Ngudde kamotoka kali mu kwesukunda simanyo basenga bizobaze nchamu zifunye mu soko oba mulimu ejjadu. Mwe mukola ki mu motoka abo omusajja uli afubutuse gweko bawo. Kati gwe nyabo engeriyo kajogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo ono mvubuka musinkanye muti. Mbadde ndiko ono muvubuka nankubira essimu. Nakugamba ki? Nangamba apakinze walinga ku gate ewaffe. Kogwe Nenzija. Kati boze n'okola ki? Naavuga emmotoka n'asimbula. Naavuga emmotoka nga tumanyi gya kutwala. Ne mugamba kati ontwalawo. Koye. Tugenda ku kafa akali ki akali safe kunyumyamu bunyumya naawe. Ekitegeeza mbadde mwebase naye direct. Mbadde seebase naye direct. Ndayira. Aga Katonda mu ggulu. Takikoze kati mbadde mukola ki? Just kankiyite nga bw'okola romancing. Kati njagala ombuulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba. Nga tugenda kuziika eyo nanneesibako. Mubadde mulabagana oba nedda? Tulabagana. Ne mukola ki? Just ne tunyumya bwe tune nga seebakangako naye. Kakati njagala ombuulire amazima. Omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki? Abadde annebaseeko bw'ati. Atya? Bw'ati. Gwe ng'okola ki? Nga nzigyemu empale. Kati kirabika oyagala kunzanyisa bizanyisa onfudde kaana akato kadengera kutwala ku polisi direct. Yambala engoye tugende kasaawa zino njambala engoye tugende. Nange nkitya. Kati kikyotya? Oba mugenda tuteeka ku radio. Nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli. Kati fuluma emmotoka tugende kutwale ku polisi. Tajja gwe nsaasira. Ngambye fuluma tugende. Taata tugende ffenna wali. Otandise ogenda ku nsonga. Nze nkulabemu. Mundeke. Aya basi.